kwasura mutulumuzi nasura kisasi mutulumuzi mukazi we beautiful wabera kati sagala dawa balimbe limbe yes Kasuku yazimba mairo 8 jajjawe jabera kati sagala dawa balimbe limbe era naye mairo 8 tulumuzi ngata gibalambuzanga Kasuku tulage nyumba yo gitulambuze se no more house kubanga lyasabiriza kati Kasuku kwatajajjawo mukolemu content va ku family yange kwatajajjawo mukolemu content Kasuku ja family yange mukamwako kivubuka gwe ja family yange mukamwako nja kuvumira jajjawo kisagala kwata erinya lya tata wange lijje mukamwako gena kuntana ya mama wonna mukasa naye yafa okoleko content Kasuku nja kuvuma jajjawo leave my family alone jerinya lya tata wange mukamwako toyina lwaki obo mukolera limembalesi toli mulekwa toli na mwandu kwata olugezigezi lwo lutuze wali nzi toyina sente zo wampa wankola mu sente mpitirivu nendabuka sityagaba content sigala nabo basiru banno we mubeerawo ne munyumya ekyenyendo kulya gulya dagali ya dewarming we dewarming toyina manyi ga kisajja Kasuku toyima olubuto lwali kakasolo ekibuto kyo kinene nakasolo kyakabika simanyi ngeri najo webakamu na mukazi wo obasoka kuwenjula gubuto simanyi Kasuku gubuto gukulya ngo gwa tamaiti ulinga nkuyege gubuto gonna gwe gukukulembe golaba onyuma bakitosalo gubuto kulyambizi buli kiseera oboolya sama gwe Kasuku osirika kodde niwe bulira ngo omuntu omukulu ku myaka jano oluzogera siyango okole bye byekito bisolobera mu ntalo z'abaana bato fe tuli baana bato Kasuku oli musajja mukulu omeze ebyo ya manyuma salo omugoli mu mwana muto Kasuku ozeze emyaka 4 kula please tuswala bisano bera mu bibozi bya mabina siba mukazi wa mabina siba ebyo tubikoye bastard tubikoye bye bibozi byo Kasuku byobero nyumya ifiki tifane nojja notobulira abavubuka mukole sete goyina mulimo ki oyina mulimo ki Kasuku okera kusabiriza oza abavubuka kyemba gamba munonye sete nga gwosabiriza muvubuka ati Kasuku gwobulirira bana bakero okwekolera gwolya kusabiriza gwe mulimo go ku myaka jana Kasuku you are ever begging nawe nojja mu kamera abavubuka amba amagezi owani amagezi byonna byoyina wabijja mu kusabiriza Kasuku toyina mulimo you are jobless okera kutula mu buti kuwenjula nsigo nobirawo nowenjula ensigo nowenjula ogubuto nosabiriza emmere nolya noddewo kati dobulira abavubuka at the age of 40 studio jogamba si yo studio bakutaka lya jajjawo Kasuku togulanga kutaka yetaka kuwazime nyumba ila jajjawo sio grandmother mama uya kulekere taka wane Entebbe yo mother yakulekere taka Entebbe yokayana ne baganda twina nawe kiwekoledde munsi okujja ko kusabiriza ate nolego olubuto nze Kasuku teri yakumanyi Kasuku teri yakumanyi toyina kyoli nakuma content sijja mukuwa kwata mutabani wo Nicholas omuteka ku YouTube sijja kuwa content obe nugu ya content yekuluma nakugoba gendo zanya jadde kula byo byabadde ozanya yodde kula kiri ku stage ya Pastor Bugembe kiringa penguin kizanyanga dikula Kasuku oli dikula ekyo kyoliba wale mwenso oli dikula kirezo olubute wa Pastor Bugembe wabadde ne kaperera we mwenkanya amagezi kwata kitawa avuga bus your father is a bus driver Kasuku oli mukiga toli muganda genda mu kikacho gye bakuzaala va mu family yange Kasuku oli mukiga tata wo wali tafanga your dad is alive avuga basi mukiga tukolere yo ku program ku YouTube yo ngoleta tata wo your dad is there nakukyawa ne bwo fasilizika Kasuku ne bwe puli atofunya accident sobola kujja sina busasi zibwo bwenjagala ne bwe puli atisirani gwe Kasuku okedde nofa nsale enkoko nendi kubanga oli muntu wankwe waliyo mazeewo abakuwe sento nzite dayo bagambe oli yantegeera Kasuku abakuwe sento nzite dayo bagambe Junior yantegeera obusungu obujjawa
Kwangu oyogeza obusungu bungi wenna olaba ddiiru tennayitamu togenda kunzitanga Isima. Nabategeera nkweza mmwe. Ogwasembyeyo wagezezzaako bansibe Kasuku n'okuba amasimu. You wanted me to be in prison? Wendi one. Kati ndeka. I've had enough from you, Kasuku. I will do something to you. You have caused a lot of pain to me. On betray nze. Notuka nokunjagalize komera Kasuku ndeka. Obera onvuma. Nakwetondera wano. Nakwetondera like I just said. Omuntu ono kamwetondere. Anveeko. Kasuku nakwetondera just to leave me. Let me be. Let me do what I want. Buno bulamu bwange ndeka nkole byenjagala. Nze sigenda kola bibyo. Bera n'emikwano gyo wagamba tonjagala ndeka. Nakitegera tonjagala. Kasuku ajja kunzija mu obuzibu obwaddala. Okuva we nakola YouTube Kasuku nozigulako olutalo. Buli gwenkyaza omukubira essimu tajja kuyange. Obira okubira bonna bannamukasa. Temugenda wa Junior. All for what? Ofaji. Gwe tosobola kwebuuza. Tamale mirundi yafa akola ne Kasuku. Buli akola ne Kasuku afa. Gwe tokyewuunya. That boy is a state agent. Tamale mirundi yafa akola ne Kasuku. Katolu Bwama yafa akola ne Kasuku. Isegirinya yafa akola. Gwe tokyebuuza what is wrong with Kasuku. Kasuku mbega. Era abakola ne mumwegendereze kisajja kyankwe. Kasuku okutta layisi ayagala nnyo ssente. Gwe tokyebuuza Isima yafa yali akola nani? Tojja kunzita musajja gwe. Pulani zo zonna ez'okumpa obutwa Kasuku nazitegeera. Lwali oyagala kumpa butwa. You were paid to kill me. I know you. Era bwe busungu kati obukuluma. Nakutegeera. Biru yayiika ddayo bagambe. Kasuku ddayo bagambe nti olwotagenda kufanga Isima. Ne government nempa abakuumi. Because olukwe lwaliwo olw'okunzita. Abakuwa sente Kasuku ddayo bagambe. Nti tugenda kumutta. Wali agala kunzitanga Isima. Nakutegeera siri kuddira. You a fake guy. Oli wankwe. Oli mbega lya sente zo. Kasuku sikulinaako buzibu. But leave me alone. Just ndeka. Gwe ketta bibyo. Ketta bantu bo. Dayo okole ripoti zo. Kasuku ndeka. Lumbuye byonna yabigamba byali bituufu. Buli lumbuye kye yayogera kyali kituufu. You a state agent. You a state agent Kasuku. Everybody knows it. Kati mukwano ndekere emirembe gyange. Nse nkuberi wange. Yes. Era munyambe kaba na Uganda. I'm going to diwamu Kasuku. Ekyo kibuto kyakulembeza ajaagira. Siba Kasuku oli lubuto. Are you pregnant? Are you pregnant? Kasuku oli lubuto. Kyekikulumya omutwe. Kasuku are you pregnant? Kenzo yakusabula. Era kamanyiro Kasuku omanyira. Buli omolooza alina tambulya mu matakogo. Kenzo yakukuba. Notandika ebyo wakolawo ki Kenzo wamukola ki? Oli mutiitiizi Kasuku gwayagala entalo. Nze nja kukubandeka. Kasuku nja kukubandeka. Nze siri mutabani wo gomanyira. Kasuku nja kusanga nja kukuba. Wangambye onjagala wa. Mbulira we mba kusanga. Ebyo berawo notiisa. Mbunja musanga Kasuku toyina kyosobola kunkola mu ggwanga lino. Ekyo teweerimba. Omanyi bulungi nja kusanga nja kukuba. Ebyo wepanka ebyo. Byoberawo notiisa. Ekyama ncho ino olimbega. You a state agent. That's the only thing you have. Olimbega. Oketa music industry ekyo tonkimanyi. Kiki kyamanyi kyoyina nja kuba mbega Kasuku. Nja kusanga nkulinnya olubuto olwo luveemu goma w'embizzi gy'oli. Gamba mukazi wo beautiful muneesonyiwe. Nze beautiful si yanzaala. Oyina mukazi wo oyina abaana bo. Kwata ensigo zo bika mbwe ensi togiteekako maanyi. Ensi ya nnyoko. Kasuku ensi ya nnyoko. Mbwe ensi agijjeka sijjaga gijjako. Ensi ekyagiteekako amaanyi. Yes, ensi ekyagiteekako amaanyi. Eno Uganda si ya nnyoko Kasuku. Nekituula n'olubuto lwakyo nekiwunya amazi. Kasuku owunya bbi ku saa mukaaga. Omusajja bwe gukuyitamu owunya amazito n'aba kutukula. Muka Kasuku beautiful tuyambe Kasuku mugulira olupiira omutawaazi awunya amazi ku saa mukaaga. Kasuku ayina amabina manene.
bwagena muto teyesangula mumugulira akacupa kasukufu na akadomola amabina goma nene tosola kwesangula n'otukula wetaaga olupiira linga Pastor Mondo. You need your olupiira kirabanga kirego mutwe no kirabanga kyasamiridde kasuko unyakamwa. If you don't know my brother kankubuli genda ofunenda na Mausa Boas kasuko unyakamwa. Nze bye byango baku YouTube yo ounyamata kusala mukaga. Kasukubo otambula musana oli munene empatanya zenyu mazi unyamatako genda ofuna olupiira otawaze. I'm not part of your problem. Funa bufunyi lupiira kasuku wekuta amatako otawaze. Kusawa mukaga kasuko unyabi. Utambula wena olinga embalasi gye bafunisiza olubuto ojagira why don't you deworm yourself? Mwena muli kutoka nditoko muyine embuto biwukabye ebibasumbuwa mukola kulya mbizi mutoka nditoko muyina kimwe abasabiriza nalaba nekano kasendi nga nako kaleesa olugezigezi lwako gwe sendi walingiza omunani sisi tayimachu lete katigondo seminary gwe sendi walingiza omunani bakugoba mu kiko sendi kapi bwe katikalinge chokolo ye group yemu sendi bakugoba lwa kulingiza munani sister Immaculate katigondo seminary gwe sendi kadiwa Emmanuel bakusanga olingiza munani ne bakugoba kisirane gwe mwenensi yabalema temuyina milimo muri jobless kasuko okolawa ku myaka jana sendi okolawa byonna biriyawo birega embuto zibiranga embizi bikola gwa kulya buli biriyawo byasamiridde munzije mu mimwabya mmwe nja kubabeera bubi gwe kasuku nja kubeera bubi nze tomanyira siri mutabaniwo tamale bwe yasobesa tyangambo nkokolerere I'm brand bigger than you mbonava ku YouTube nali ninakukolera views ebyo manyira nga muzeyi wange byagala kumanyira ebyo manyira nga tata byagala kumanyira gwe kasuku YouTube yonna givako sina yange tebandaba wagamba nko wayanta oyina kigwe gwe bata acha asabiriza nemmere kasuku ochalya nemmere ku mikolo gwe nemmotoka bakugulira angulire oyina kye wegulire ewo gwe kasuku oyina kye wegulire ewo nanda we yobera ku kyala ntoyina nda we yekutuuka zonna ensigo zigudde okera kutula no ani zubeda ensigo zonna ne zirebeka no soko yasama why don't you talk nanda we yekutuuka my brother kasuku lwaki tofunanda we yekutuuka ekyo ekibuto tonja kusanga nja kulinya get it from me kasuku I'll step on your stomach wamu zizija kuvamu zezikusumbuwa I will deworm you myself mwena toka nditoko mwena mwetaga kudiwaminga wanu mwali mwagala kunsibya enkwezi bajjudde hello bamusibe byakomawa ngate bansiba byakomawa nakati muddemu mwasame nabalaga obuyinza gwe kasuku am bigger than you nakulaga obuyinza byakomawa gwe mukukuta bakasibe where did it end? I'm not in prison. Kasuku nzijake enkwe olimbega nkimanyi n'okufa kwa Isima wakulimu oyagala kunzitanga bwe matayisima kasuku you want to kill me the way you killed Isima kubanga buli atakuwa content ng'omugulako olutalo wabulani nga bino ebivubuka byo kati gwe Salumu nkulinako olutalo ki Salumu sikulinako olutalo gw'oli mwana muto sobola kuwala n'oyina ki gwe Salumu teweerimba sikuyinako olutalo gwe Salumu sobola kuwalana you are not my level njagala kino kiri kasuku ki enyumba yange yabaluma mwali mulowooza ndi munaku mwali mulowooza sira kyesobola kwa enyumba yange yabaluma era kasuku obuzibu nabwe atandikira ku nyumba eno mwali mwina level gye mwampa nga mulowooza sitegeera enyumba nebaluma mbwe ebyo biri nnomo weba biri nnomo gwe lwaki obisabiriza nawulidde ebyo biri nnomo webiba biri nnomo ng'ennyumba erino lwaki gw'osabiriza lwaki omukaga wa code base yakubezaawo mubeera okutuuka ntoko musabiriza busabiriza omugaga wa code base n'abayamba n'abawaka studio we mukolera sikammwe studio si yammwe omugaga yabawakolerawo bukolezi studio si yo kasuku era tuddangawo n'olimba abantu tulina studio si yo leeta ekyapa kyawo I dare you kasuku leeta ekyapa studio weeri mubeera omukwenyampiramu obwo studio muli bannaku musabiriza kasuku ali weguliddeko tebo mu kivulu era omugaga wa code base yabawa kati gwe singa omugaga wa code base yali osinga oli wagwe kasuku kitaawo avuga basi bring your dad kasuku leta taata wo omulagensi lwaki tomwogerako your dad wali avuga basi mukiga kasuku oli mukiga tobangako muganda let me tell you my brother era lumbuye yabyogera dda byonna lumbuye byayogera byali bituufu kasuku oli mukiga taata wo avuga basi lwaki tomukolako program
kola ya program olaga abantu tatawo ajja tubozeko. Why do you hide your father? Kasuku, why do you hide your father? Ako kundetere ntalo wali ompachi. Wali ompachi. Chenjagala ombulire. Wali ompachi okujja ko kuponyereza amatako. Wano watuletanga twevume. Nondeta nenvuma lili puzzle. Nendeta nenvuma bulunoke. Today is your time. Enkwezo Kasuku twazigwamu fenna. Wandeta nga nvume bulunoke. Nomala ne wefuula omulungi. Nondeta nvume lili puzzle. Leero nja kukuvuma ggwe. Leero kati gwali ku ntandalo kookirabe. Kookirabe. Wali omanyisiiko tuukeko. Gwe natabula. Kasuku gwe buzibu. Bwogene nobo weesesa. Bwadde nobo oteka ebinyu. Wali olowooza tetuukugwemu. Fenna twakutegeera. Otukozesa mbofuna byo views. Gwali ku ntandalo ogenda foka headline. Nyenda kuvumira wiki. Mogo ogubuto. Nzijako ogubuto go olinga sekesa. Kigende kitika ebinyo. Nze Kasuku obigambani. Mbobulirira abakazi tosiba mulogi. Mwara wala kamba bulire. Kasuku obulirira. Gwasiba mulogi. Toina nazigula kondomu bakugulira ngulire. Omugagga wa code base yabasasulira ba malaya. Mbunawo obulirira. Kasuku obulirira. Gwasiba maroji wana. Nakulaba ogenze mobuzi. Wali ononya bakazi. You were looking for girls. Nichikera ku matano omutwe gwacho mbo kibulirira. Obulirira ni gwe wazaala. Mumukole sente. Gwe inawo mmeka asabiriza. Mumukole sente. Abavubuka mukole sente. Gwe wazikola ddi. Tero Kasuku wakola ddi. Sente zino zijje mukusabiriza. Osabiriza olinga mayembe. Na olinga masikini bakolabira bulabiriza. Okera ku macha ku YouTube no tuorganiza amaziga. Abavubuka kyemba gamba. Obulirira ni gwe. Ngananda weya bacha kugulira ngulire. Olindo omugagga amini. Bwe Kasuku tolina mulevo zibulirira muntu n'omu. Oyimirira ku stage olinga penguin bakuzanyisa nga dekula. Munawo obulirira omwana wo muntu gwe. Abana bo bali wa Kasuku. Wabera twe Nicholas nyo. Wazalira kyalo. Oli ku stage weisanga dekula oli tolina magezi Kasuku. Nga magezi wagafuna ddi. Kasuku ngwa magezi wagajjawa. Okula magezi ugaleka matako. Munawo okera ku macho obulirire gwanga. Bomala omukazi ow'amabina Kasuku oli musiru. Ate kizibu oyagala kweyisanga omugezi. You are stupid. Kasuku kankwatuli oli musiru. Ebyo byokola kutte ku social media ne weefuula ng'obulya. You are stupid like me. Nawe toyina mulimo. Wagenda n'okola interview n'ogigwa mwagenda ne full figure. Interview tewagigwa mu ministry. Obeera wano oba oliryanga bwe wasoma. Nga interview wagigwa. Ebigezo wabikolerawo bya psychology. Kasuku wayita psychology. Ngebigezo wabikolera gwe yaddanga mbakazi. Nakyo ne kibalimba mbu yasoma woyo. Ne mama Fine yakuwerera tewamwebaza. Ate Kasuku toyina magezi. Ne mama Fine yakuwerera wamuvuma. Sete wandizije wezi kuwerera gwasabiriza. Ne mama Fine yakuzaayo osome tewalina degree Kasuku. You a diploma holder. Wayina diploma mawulire. Nga toyina degree. Mwifeto okuddayo osome waddanga mu bakazi. Unogenda n'okola interview full figure yakutwala n'ogigwa. Wagwa interview Kasuku. Ebyo nga tobyogerako. Wagenda mu ministry ya ICT they gave you an interview n'ogwa wafuna 0. Kati gwatu bulirira. Gwe zolo gwe. Kijja kirega olubuto kiwunya amazzi gaakyo. Kasuku ekyo obugagga kyolina lubuto lujjudde biwuka. You have hookworms. Kyekyo obugagga kyolina. Hookworms. Otambuza biwuka. Nzi YouTube yokugiva ko wali ompunyiriza amazigo. Nisule kwira wantu wawunya amazzi Kasuku teweesangula bulungi. Niro otambula bwoti. Olinga na wolofu. Kasuku alinga na wolofu. Kitambula kiti. Wagudde kunze ngenda kukuvuma woli wenkwagala. Antu wagamba tolina budde bwange kati wabufunyi. Woli wenkwagala. Sagala luyingiramu. Bane sagala atutaasa. Njakala mbavumira ogusajja guno gwo Kasuku guddemu amagezi. Ebyo weebuza amagezi ebyo. Ogenda kumpulya wempunya amabina gwe. Nali kisirani gwe wali wantaba. Nali nakutereka. Byoli onkoze byali bingi nga nsirika. Nikiduka ne kyagala sebo bansibe kizunga ku police nakatigenda yo. Nikigali agamwa Joni yabagenda kusiba. Era omugagga mukambwe nakati ebimwa bigali. Nakati gali ebimwa ngate bansiba. Ngate bansiba ngabo wali ogambye. Fairo nga yabalemerera. Fairo nga yabalema mwala bakumanyi. Mwala bobuyinza bwenina. Kasuku walaba kubuyinza bwenina. Oyo gwe bayita Joni ya. Nze ndi mafia. Omanyi bulungi Kasuku ndi mafia. Ebyo bweberawo mwasayisima. Isima agenda okufanga mukwatagana. Kasuku buli akokyawa yafa. Gwe tosobola kwebuuza. Tamale mirundi yafa akola ne Kasuku. Buli akola ne Kasuku afa gwe tokyewuunya. That boy is a state agent.
Tamale mirundi yafa akola ne kasuku. Katolo bwama yafa akola ne kasuku. Isegirinya yafa akola gwe tochebuza what is wrong with kasuku. Kasuku mbega. Era bakula ne mumwegereze kisajja kyankwe. Kasuku okutta layisi ayagala nnyo sente. Gwe tochebuza Isima yafa yali akola nani? Tojja kunzita musajja gwe. Pulani zozo nezo kumpa butwa Kasuku nazitegeera. Wali yagala kumpa butwa. You were paid to kill me. I know you. Era bwe busungu kati obukuluma. Nakutegeera. Biru yayika dayo bagambe. Kasuku dayo bagambe tulo tagenda kufanga Isima. Ni government nempa abakumi. Because olukwe lwali wali okunzita. Abakuwa sete Kasuku dayo bagambe. Nti tugenda kumutta. Wali agala kunzita nga Isima. Nakutegeera siri kuddira. You a fake guy. Oli wankwe. Oli mbega lya sentezo Kasuku sikwina akobuzibu. But leave me alone. Just indeka. Gwe ketta bibyo. Ketta bantu bo dayo okole report zo Kasuku ndeka. Lumbu ye byonna yabigamba byali bitufu. Buli lumbu ye kye yayogera kyali kitufu. You a state agent. You a state agent Kasuku. Everybody knows it. Twakuyamba. Wali masikini wali mbwa. Nga Kasuku wenna owunyo obwavu. Tudesigwe wandi baddanwanisa. It wouldn't have been you. Mubantu bonna Kasuku sigwe wandi baddabira n'abanvuma. Ensi byerabira mangu. Mbupulani ndimokoza gwe okuzenze gwe atasobola kwerabirira. Kasuku tosobola kwegulira kyamisana okuzenze gwe. Mbutata we yangamba yabigambirawo. Tata yabigambira wambu onkuze. Bino byakusudi yambu okole buvyozi. Nga wali onkuzo tolinga amatako. Kasuku ngo otabikira wo okunkuza gwe. Anazoona kusala byoya. Mani ze tudamo kumanyira. Mbo plani demokuza genda okuze mutabani wo. Tudamo kumanyira. Mbo bangamba mbo nayogera naye sawa bili olinga amazi nawe. Bwo ayogera naye sawa bili so what? So what? Tojja kunkolera ko views. This I tell you. Kwata ka YouTube boko, kwata mukazi wo beautiful ne mwana wo Nicholas batekeko. Ebyo dawo mbo onkuza kendo kuze nnyo kotomanyira nawe ku nesi bako. Bichera ku nesi bako, bichera ku nesi bako. Mbunakoze bachi satya mbuli hability bachita batya mbuli membalesi yatamale mirundi toli na mwandu Kasuku tuzo olugezigezi bona amanege go wansi yakuli agembwa just sit yo olugezigezi okula oli mulekwa mbunakoze otikola ngani membalesi eyanyoka eriwa kwatu obudde bwoyina Kasuku ogenda okola membalesi ya mama wo. Leave my dad, leave him. It's not your duty, it's my duty. Tujeka akamanyiro. Mbunakoze membalesi tamale mirundi mujukira. You a hypocrite. Omujukira bonwanisa. Notukugenda ku police bansibe Kasuku. Olo oyogera ne Juliet zawe dansibe. You a hypocrite. Nokuba masimu bansibe ogoba file Kasuku oli wankwe. Ekikulume enkwezo nazivaamu. Navugwa mu nkwezo. Ekyo gitayagala kunsibya. Olo kikubya amasimu ku police. Nakati ebinyo bijeneka bikolyanga empeke za Kasori. Julia bagenda musiba. File yawe nakati yasama Kasuku. Oyine enkwe. Era Kasuku wetereze. Lekera wenkwezo nze gozanyirako ndi mafia. Nvaako nvirako ddala. Kwate empanama yonogo ogobutogoge ne wedi waminge. I don't need you in my life. Kasuku sikwetaga, leave me alone. Nava ku YouTube yonze yagivako. It was my initiative. Niga nkuviridde. Va ku kitange. Va ku tata wango mokolera mu views. Wabaja wo mulamuleka umule. Kitawo wali mu kiga Kasuku. Kera ku macha attribute ogende wa kitawo wali mu kiga avuga bus. Your father is a bus driver. Lumbuye byonna byali ayogera bituufu. What Lumbuye said is true. Kitawo bus driver. Kitawo tuyagala mwogerako. Kasuku, you have your dad. Why are you not proud of your father? Njagala Kasuku okere ku macha ngabo okola views olete tata wense mulabi. Lwaki tova ku wange? Why don't you leave my dad? Buli kiseera kwangu onoonya views. Leero ojja zikola mu matakogo. Enough is enough. Views gendo zikole ku mukazi wo beautiful. Va ku family yange. Va ku family yange.
Oyina mukazi wo wali, oyina mutabani wo Nicholas, bakwatu baseku live, obajja mu views. Lekera okutumanyira. Kitawo wali Kasuku avuga basi mukiga. Kasuku olimbega. Njanyine chezonzo olubuto, kijja kimanyira. Bwe nagano kuwa views gwali musango. Na basobesa kukolera gwe kisirani. Ompita baferi ya botuzawo. Embweno, nacho kisabiriza. Gwe Kasuku kyalya ne mmere bakugulidde. Oloza ku myaka nogenda kuberanga weyisango omusiru mpaka dde. Ku myaka jana Kasuku. Oganyo kula, oganyo okwebulirira, obera mu bitu bya kisiru buli kiseera, mubera mutoka ndi toko mumanyira abantu. Ne studio je mulimu baba wampe mukolerawo bukolezi. Kiki kye mwine ekyamwe. Okujja ko geje mbuto kuli ambizi. Na bibuli na kubera maloji, mbutoka ndi toko so. Toka ndi toko byebiki. Byebiki ebyo byoyogera. Emoto kati bagulira ngulire. Oza nazimba twage ku nyumba yo Kasuku. Va mu fake life. Oli musajja mukulu Kasuku okuze. Vamwe bibyo kuzanyanga dikula nakulabye oli wa Pastor Bugembe ozanyanga penguin. Olinga kidikula ogobuto gonna bwe gwenyenye olinga ankwa. Grow up man. Kasuku kula okuze. Tata wa Kasuku wali mu kigavuga basi. Lwaki tamwogera ko. Is ever talking about me ayagala kola mu family yange content. Lwaki tayogera ku mama we na mukase yafa. Intana ya mama wa Kasuku je. Akwate kamera. Agene mama we jali akole content. Why is in my family? Bintu tubisobora kugwa. Wacha biranjogera ko. Kasuku ina mukazi we simo banga ko beautiful. Sina Kasuku kya manja kinamutwalira. Alete ebivubuka ne byemvuma. Namugamba Kasuku oleta abantu bavume neke nakuvuma. Ngatandika okwebuzabuza. Kati kuluno nyenda mo bakwatira ko gogo buto kumyago mawembisi. Kasuku awunya amazi. Kusawa munana Kasuku gatambula mukuba awunya amazi teyesangula. Akabina kanene yetaga gulo lupira. Pastor Mugambe Kasuku agulo lupira. Ebyo ebibuto byetaga diwani. Studio si yabwe de bagamba. Baba wa mukoleramu, yabakolera mutoka ndo. Omugaga wa Code Base yajiba wamu. Tebagulanga. Mazima. Emotoka ze bavuga kaboyo sende Kasuku babagulira ngulire. Ila bazijja mu kusabiriza. Kasuku tagulanga ko motoka neje. Ila omugaga wa Code Base yababeza uya bawana emirimo. Kasuku abera abulira abantu. Aravubuka mukolese kasiba mama malaya ku best hotel Kasuku. Everybody knows Kasuku abera mama malaya. Is not the right person to advise anybody. Bwali ebushega ku best hotel abirako. Kasuku abera mu bamalaya abera mu masaji tubera yo. Nyebwe mulaba akedde ku machaba abulirira abana b'abantu ne wunyebwe. Kasuku te yasoma yalina diploma ya mawuli. Everybody knows Kasuku yalina diploma ya mawuli. Ngata ina degree. Mama fine yamuwerera afune degree yavuma mufudu ekyamwebaza ebwe. Kasuku yebaze mama fine. Yamuwerera afune degree. Kyabiranga makerere kuzina bakazi. Kasuku yasibanga makerere kweba kakuba wala simanyi oba nesirimu yamufu. Nebo kiraba kituzizo omutwe kwate omukiboli. Mwe abavubuka mukole sente Kasuku yakola sente ki. Asiba mukusabiriza. Kono tubera fena mukusabiriza. Kasuku yasinga okusabiriza wala. Talina kye yegulira we wadde omuntu. Byonna asabiriza bisabiriza. Oyo atubulirira Pastor. Kasuku asabiriza masiki ne bayamba muyambi. Kasuku mbega. Mazima. Secret agent. Everybody knows it. Ila se tuzija wafande nabi manyafenya. No yo Kasuku. Kategoriza Kasuku seta zijja. Kasuku mbega. Ila wandi report yaliwo. Abega ba YouTuber. Aketa entertainment industry. Yes. Nebine bade kwa Bugembe ngakutte ekiso ngagana Museveni kuyingira. Goroza Kasuku lwaki yazanyinga ngaganga abantu kuyingira. Bamuwadde assignment. Ira kyabadde nga dikula kibeerawo Kasuku kyabadde nga dikula kiringa penguin. Bukinyenye olubuto olukijjudde enkwa. Kasuku yagejja alina okuwamuzi yeetaaga diwani. Nja musanga ogwo ogubuto gwengulinyeko muveemu amazi. Kasuku stomach was like a penguin. Kiri ku stage wa Pastor Bugembe. Kiri awo kinyenye olubuto abantu we baseka. Kasuku yo comedian. Ngana ngosanga mwebye mpweyo. Kyagala sete tabadde nga penguin kiringa malakuyu. Ewa Pastor Bugembe tadde kinyenye olubuto abantu we baseka. Kasuku oyagala nnyo tokability. Ogenda tuko tunde n'amabina mwana. Kasuku kunjagala sete ojatunda amata. Kino kyogeredde wano. Kasuku ojja kutuuka otunda amata. Oyagala nnyo sente olina enkwe.
You don't appreciate anybody. Gwe buli muntu oyagala omulwanizi kwata kwa views. Usikira musonga. Embize yo gyebayita kasuku epa. Angisa. Kasuku apangisa. Asula kisasi. Tazimbanga. Asula mutulumu zinali nyenze. Tulumu sagala dawa balimba bepankire. Tulumusi